Njagala kubeebaza mwena olwa struggle. Sisobola buteebaza abantu olwa struggle. Si kyangu obudde okuziba nga oli wa struggle ne bukyanga oli wa struggle. Tulina challenges nyingi. Abaana babakwata abaana buli yalabikirako ku trail ya president yabagamba muddeeyo n'abajja ku convoy ye ng'amaze okusensinga ekintu n'abagamba muddeeyo, naye baali bakwata ku video nawa kati basomba omu ku be basuubira okuba nga ba commanders. Kale tuli mu kaseera ak'okwenunulako akazigizigi. Kyensooka obbabuulira n'okubakakasa mu nsi z'abadikiteeta, mu nsi y'obwa dikiteeta nga dikiteeta avaako, ebyo by'alina okukola. Museveni byakola bwe bulamu bwa struggle. Museveni byakola bwe bulamu bw'okununula eggwanga. So byakola tebibamalaamu maanyi kubanga alina bingi byateesa okukola n'ebisingako naawo bye ngenda obbabuulira olunaku olwaleero. Mbadde nja kulumwa nnyo jjo saasobodde kujja ekiro naye nafunye information eyo ne ngiyisa mu mikwesese ne mbako we ngiteeka ne ngamba akankireke sijja kujja naye ne mbako we nkiteeka aweekusifune waliwo entero kiteeka. Obudde bugenze okukyanga ndabyeko ku posti ya Honorable Lutamaguzi ng'agamba nti abasirikale bamusazeeko ewaka ekiro, ne bamugamba bye bamugambira ne bamugamba bagenda kudda. Information eyo nagifunye bulungi nnyo n'ebirala ebiri emabega waayo mugenda bitegerera wano olunaku olwaleero. Bingi nnyo bye nafunye nesobola kujja era n'olwekyo sikyaddamu kutereka information kuba kyalibadde kibi obudde okukya ne bagamba nti Lutamaguzi bamusse ne ngamba nti nakitegedde ng'ate Lutamaguzi amaze okufa. Kale mwebale nnyo mwebale ddala byonna. Naye nga sinatandika program njagala okwebaza olunaku lwali ennaku z'omwezi leero ziri 6 zaali ennaku z'omwezi nga 3. Omuntu nankubira essimu nangamba mwana gwe nze ndi musajja musiraamu, famire yange tuli basiraamu, naye okuva lwe nalaba vidiyo yo lwe natandika okulaba obulamu bwange bwakyuka mu by'omwoyo, mu by'obufuzi n'ebirala byonna. Nangamba ndi musajja musiraamu naye vidiyo ye enkolera olunaku n'ekyawandiikibwa bayibuli enkolera olunaku buli lunaku, simisinga bayibuli, simisinga kigambo kya programu yo. Nangamba nsaba osiima okkirize, ninayo embuzi yange gye nalunda naye kati etuuse okuweebwa, jangu ono n'embuzi eyo. Nembirowoozaamu ne ŋŋamba sigwa mu mbi z'abasajja. Embuzi ne mubuuza oliwa n'ambuulira. Ne ŋŋamba engeri gye nabeerako vice president wa Uganda yonna ngimanyi. Mugamba oli awo nti olina embuzi yange nti omutima ne gungamba wire weesonyiwa embuzi eyo. Ne ngamba naye lwaki neesonyiwa embuzi eno? Wire weesonyiwa embuzi eyo munnaaye. Omutima gunegungamba nedda wire teweesonyiwa mbuzi, lwaki weesonyiwa embuzi eyo? Konze kale ne mubuuza oli ludda wa? Nti ndi bwati ne weewati. Ne mugamba olaba bw'okkirira awo awali ekiswa n'oyita awali omuti nti twala embuzi eyo ogisibaawo, gwe gitwala ogisibaawo. Nangamba kale iddi. Ne mugamba nange leka nfune tiketi wano, nga nfuna tiketi nga nninnya nga ŋŋenda kati nga nze nzira ekyemmanga ku kiswa. Nga mugamba guteekawo embuzi ogende. Naye nga nze nasooseewo kati nga njagala ateekewo embuzi yeekweke wali nga mulaba mukimewo mutwale n'embuzi. Ng'asibawo embuzi ng'agenda nga mulaba ng'agenda bw'atunula emabega nga ndaba ng'aggwerayo.
Bweyagwereddeyo nga ntuma bajjajja nga bagikwata nga bagitwala. Bajjajja ne bagijjawo ne bagitwala. Kale bambi banaye njagala kwebaza nnyo munnaye musajja gwe Haji. Webale nnyo, webale ddala. Embuzi yange yatuuse. Webale nnyo, webalire ddala. So diiru nagigusiza naye diiru yabadde ya bulabe nnyo. Yabadde ya bulabe nnyo diiru naye. Diiru nagigusiza. Bambi musajja webale. Mukwano webale nnyo nnyo, webalire ddala. Embuzi yange yatuuse bulungi. Kale. So gwe omusajja akuyita ogenda okunona embuzi n'akuteekako wano obunyogoga. Namugambye gwe gisibaawo gende nabadde njagala atunule emabega mukube esasi mu kabina. Saaga nange ndowooza. Kale. Kakati bannayuganda njagala okubebaza bwe tujja wano tubaako tasiki gye tubawa kubanga revolution eno esambibwa buli omu mu Uganda oyina obuvunaanyizibwa ku kununula Uganda. Waliwo ffe bye tusobola okukola oba oli awo gwe by'otasobola kukola. Naawe oyina by'osobola okukola ate ffe bye tutasobola kukola. His Excellency Kyagulanyi alina by'asobola okukola. Okimanyi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu temulaba nga mumuwaana mbuno kamenyo. Ayina kyatasobola kukola nga Kadaama akikola. Okimanyi mu revolution muno mulimu empiki ez'enjawulo. Wallahi nga Kadaama ekintu kyakola mu politics His Excellency taso akikola. Era nga bw'okimuwa n'omugamba kiikyo agambirawo bannaye mundeke nze mbivuddemu. Naye ate ne Kadaama omuyita n'omugamba nti ssebo Kadaama nti oba se Kadaama okuva mu America nti President anti abivuddemu. Jangu tukulembere tugenda kubeerawo. Tugenda kubeera mabegaawo abagambirawo bannaye mundeke nze mundeke. Naye ate era naye kwegamba kikyo nkugamba buli omu w'oli mu struggle oli wa mugaso nnyo. Waliwo abasambisa kkono, waliwo abasambisa ddyo. Waliwo abali mu defense, waliwo abalimu. Waliwo olunaku olumu lwe twafuna injury ku striking line ya United. Nga tetulina Mutebi n'Ogu. Bonna nga bafunye injury ebiseera ebyo United yali mu bikopo 4. Byonna eri ku final, wano eri ku semi, wano eri kwati ina Champions League. Abatebi bonna ne babanga bonna muganda wange. Nga ba defender ne batandika okubayiyayiya bagende mu maaso nakulabira guli omupiira gwali gwa byafaayo. Defender atuuka nga goal eri wali nga njerere n'agukuba mu bire. N'ogamba bane kuba ye yamanyira bire ebya defense kuwata buwasi. Bapaka mpya paka nkadde. N'atuuka wali ku pressinga katonati. N'aliwo kaaguwata paka nsambya. So kati buli omu akola omulimu gwe. Mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mukola emirimu gyammwe. Najja wano ne mbawa amasimu ag'okukuba tutera okubawa amasimu. Kati waliwo obunkenke bungi nnyo. Leero nayiseeko mu justice, nayiseeko mu office eri gye tutera okuyita ewa Nzeija, ewa Bodo akakawalaata Bodo Nzija. Ate mulowooza nno nabeerabira. Bodo Sankara olowooza nakuvaako. Sankara ne bweba Uganda empya ngenda kunoonya. So okuva mu justice waliwo meeting eyabadde mu Ministry of Justice eyo. Olw'okuba twabakubira amasimu obunkenke ne bubeera bungi. Abalamuzi babawadde emmundu. Mu kifo ekyokubaleka basala emisango mu butuufu bwagyo nga bwe bagiraba. Babakasa obbawa judgment ezaabwe ne babakasa nti bagenda bakuuma ne babawa emmundu. Kinobe ennamba ez'emmotoka baazikyusizza. Kinobe
Enamba z'emmotoka bazikyusizza ne bamwongera n'obugombe, n'ennamba eza mmotoka ezibadde zimanyiddwa bazikyusizza olw'obunkenke bwalimu ku lw'omusango gwa Walukagga gwe yasala obubi. Omulamuzi Collins yaweereddwa emmundu oli Akram Collins, simanyi Akram Collins, ali mu musango gwa Honorable Ssenyonyi. N'omulamuzi ali mu musango gwa Ssekikubo. N'omulamuzi ali mu musango gwa Ssekikubo ne Lwesande era yali apromisinze okuwa judgment olwaleero naye olw'okweteekateeka olw'ebyokwerinda na biki era olwaleero y'ensonga lwaki tafulumizza ensala ya Lwesande ne Ssekikubo. Ssekikubo tebamwagala mu Parliament by all means era bagenda kulekayo Lwesande judgment bwetyo bwegamba, mpozi nga waliwo ekinakyuka. Lwesande bagenda mulekayo yesimbewo ng'alina ebiwandiiko bya P2 nga yatuula koosi ya UPDF mu 1982 ate nga UPDF yatandika 1995. Bwe baligolayizinga nti koosi gye yasoma mu buyeekera kubanga ebiseera ebyo baali bayeekera nga bamenya mateeka. Bwe bajja ligolayizinga nti ntuufu, kitegeeza obuyeekera kirungi, buli omu okkirizibwa okutandika ekibiina ky'obuyeekera mu ggwanga Uganda. Naye mu nsi y'abadikiteeta nga bavaako, ekibi kifuuka ekirungi, ekirungi ne kifuuka ekibi. So Walukagga avaayo, Lwesande n'asigalayo. So mu kweteekateeka okwo okulaba nga n'omusango gw'aba Honorable Ssenyonyi judgment tezinnafuluma, babadde mu kweteekateeka olwa security, balina fear. Ekituufu bakimanyi ne basalawo okukola ekibi, kati balwana n'emitima gyabwe. Kyova olaba batandise okukamafulaginga, batambula sibebbo, beekyusa ennyambala, entambula, tebakyayala kubanga bafuuliddwa bo bennyini bayingira ku sayidi enkyamu nga balwana n'emitima gyabwe. Era kati buli muntu omulamuzi gwatunulako alowooza amumanyi, kirabika nze gwalowoozaako, kirabika atunulidde ku lwakubanga najjayo Walukagga. So byebyo ebibalimu. Baweereddwa emmundu okwekuuma. Balina ezibakuuma naye nabo babawadde emmundu ze batambula nazo pisto. Naye njagala okubajjukiza nti Kaweesi yalina emmundu eyiye ennene ng'alina n'entono, nga ddereeva alina ennene n'entono, nga ne Elawu Wambewo omuddereeva oba yali Wambewo ng'ono ye Elawu, naye bonna balina bbiri. So mu mmundu mwalimu emmotoka 6, mu mmotoka mwalimu emmundu 6 naye tebazaayo yadde n'eri. Abo bennyini be baawa kitatte emmundu ne bamala ne bamugimuggyako ng'ate bamusibye n'okumusiba nti agirina mu bukyamu. So balamuzi mmwe mu Bayibuli muyinamu ekitabo ky'abalamuzi era ebikolwa byammwe bijja kuwandiikibwa mu kitabo ky'abalamuzi kuba tekyaggalwa. Bakabaka mu Bayibuli mulimu ekitabo ky'Abassekabaka. Ebintu byonna ebikoleddwa mu mulembe gwammwe bijja kuwandiikibwa mu kitabo ky'Abassekabaka ba Buganda mu by'omu mirembe gya Bassekabaka ba Buganda. Mwongerezaako Bungereza. Tewaliyo kitabo ky'Abakatikkiro, waliyo ky'Abakabaka oba ky'Abassekabaka. Olumala okuvaawo nga biwandiikibwa nga bigattibwako awo mu mulembe gwa Ssekabaka Omugwira, naawe abataka ettaka, Buganda n'esirika, Bunyoro nayo nejja nesaba Omugwira ettaka, bonna n'abawa ettaka, n'abazimbira mu maaso g'olubiri, n'abateerawo ekizimbe. Bwe baali basaba ettaka baagamba ekitiibwa kyabaggwamu ne baweebuuka, Buganda teyabafaako, ne baddukira ew'Omunyarwanda n'abawa ekitiibwa kubanga ebiseera ebyo ye yali modern day king. Biriwandiikibwa mu kitabo ky'Abassekabaka ba Buganda. Kale eyo nga tuvuddeyo, Honorable Ssenyonyi neeraliikiriddemu
kasita omulamuzi bwe bamuwadde emmundu okweprotectinga yandiba emiranga judgment kangitunulire bwe naba nsobodde kubanga egyo emisango gyonna girina okuggwa nga 9 olunaku olusembayo nga 9 leero 6 kitegeeza tusigaze ennaku mmeka katubale 3 kale so naye nze njagala bakugjeyo njagala bakugjeyo struggle esobole okunyuma struggle ewuume okay ya obubonero bwonna obubadde ku motoka zaabwe babukyusizza obusimanyi sijje waati number plate eziraga nti z'abalamuzi byonna babikyusizza ne bibeera private eyo nga tuvuddeyo njagala kwebaza Katonda kubanga ebigambo bye twogera Katonda approvinze ebigambo byaffe okubeera nga bifukiddwako amafuta okubeera ebituufu oba oyagala oba toyagala nga tuteekwa kubimiranga mpeke mwenna mwalabyeko mu mawulire ag'ekiro bakutte abantu mu ggombolola y'e Makindye ababadde beesimbyewo mu ggombolola y'e Makindye abantu 11 ne babajjamu ne balekamu mafiya omu nti yakkiriziddwa ye yatuusa ebiwandiiko by'okwesimbawo ebisaanyizo by'okwesimbawo era n'ayitamu unopposed abantu abalala 11 ne babajjamu ye n'ayitamu bulambalamba ngenda bitwalanga bwe biri byonna nneme kubuuka kintu kyonna ezimu security alert ezimu politics bwe bityo nga bina bitegese butugenda bitwala omusajja wuuno oyo Yasin Omar simanyi Omar ayiseemu bulambalamba ku division ye ayiseemu bwa Namunigina unopposed ayiseemu unopposed mu Makindye division nga bagamba yes omusango gwa Ssenyonyi gwanca bagenda gusala nca omusango gwa Ssenyonyi message yine etuuse bagenda gusala nca oluvannyuma lw'okuba nga omulamuzi bamaze omuwa emmundu watch the space omuyindi simanyi omukyotala simanyi omuki ayiseemu bulambalamba bannayuganda bonna 11 ne babajjamu ono n'ayitamu unopposed mu Makindye division kakati njagala ogende mu video ezenkoze okuva nga lumu nakubuulidde akabano mu Kampala Makindye division ebuutikiddwa twagijje ku nnyanja Victoria eggaba kawuku gaba bbunga twagijje Konge twagijje Mulungu twagijje ku nnyanja ewa Emunyonyo ebbendo bendere erya Victoria eryo ne tuleeta ebbendo bende eryo gaba bbunga Lukuli Nanganda Makindye Kansanga Namuwongo ne tujja Kisugu Namuwongo ebbendo bende eryo Industrialia ne tujja ekintu ekyo kyonna Bugoloobi ne tujja ne tukikuba mu Kisenyi ne tukiyisaawo ne tukitwala e Rubaga ne tutwala ekintu ekyo kyonna Busega oyo Rubaga ulira Makindye division bagiwadde oyo omusajja omuyindi oyo omukyotala Kampala Central ya Uhuru Salimu Uhuru Rubaga North bajagaliza Pamina Marwa Singh
Singh yeeyita Singh Katongole ye Pamina Maroha Singh neyeteekako Katongole. Owulira akabano, owulira akabano, owulira akabano. Ebitundu ebyo birimu aba Ethiopia, Eritrea, aba Somalia n'abadinka. Genda mu tweet za Muhoozi. Okugenda obulungi mu tweet za Muhoozi olina okusooka n'okumanya bino. Kammala obbalaga kano akantu nako tusooke nako tukayitemu. Kammala obbayitira mu kantu kano. Njagala tugende gundi mpola security alert mweziri naye zigenda kubeera ntabule olw'embeera entegeka gye nabitegese bireme okumbulako. Njagala olaba akatambi kano ko kali luddawo. Oh my God. Abakalabyeko Gashumba yagambye nti mpereza ku katambi ka Gashumba ako. Gashumba yagambye era ekintu kino akyogera nnyo era yakizzeemu ku mukolo gwabwe. Gashumba yagambye nti tetusobola, Museveni tasobola kulemwa nga yakuba wane emmundu n'awangula n'agijja Luweero n'agikuba e Kampala n'agitwala Kigali n'agikuba n'awamba Kigali n'agitwala Kisangani n'agikuba n'agigusa Kisangani mu nduli simanyi biki n'agikuba Ethiopia n'agikuba Central African Republic n'agikuba n'amenya amawanga gonna mbuno n'ateekayo emirembe Juba n'ateekayo emirembe Central African Republic alemererwe Nakulabye Kiwunya newa nti tekisoboka. Genda mu maapu gye nakuteereddeyo eri mu kabano ey'akabano ogobe bendo n'ebigambo Gashumba bye yayogedde okakase nti ebintu bye boogera babitegeeza era babimanyi. Olunaku lw'okulonda keera ku makya genda olonde ddayo awaka ku ssaawa 11 ddayo olabe gw'olonze akafomiza atya. Nina bempulira bagamba mukanoonye kalonde kakumbe mulabaka kakakole ki Kyagulanyi bane akebangize sikwe mupulira omusajja Museveni gwe bazanyisa yaleeta emirembe Somalia, Congo, South Sudan, Central African Republic. Oba yaleeta eddembe mwezi ensi alemweka Nakulabye Kasubi najjala enkumbi oba Makerere. Genda mu maapu gye nakuteereddeyo eri mu kabano ogende mu tweets za Muhoozi
owulira amawanga ge yamenya, olaba amawanga gazaamenya n'abantu abagalimu gagamba eryo ebbendobendo lyonna lyaba brothers baabwe. Otegeere kye bayita akabano. Okitegedde, eyo y'enkola y'Abanyarwanda. Bakulaga nti bantu balamu nnyo, we bakutte bakkakkana nnyo era ne bavunnama. Naye okuba babeera balina ebigendererwa byabwe, era essaawa bw'etuuka bwe kuba kusitula lutalo balusitula. Bayiga ekintu kimu, kutta. Oba bakusse mu nzita ki oba etya, bo kye baba baagala waakiri gwe oveewo bo babeerewo. Kati nga tugenda mu kalulu tusigazza ennaku mbale bubazi ziringa nnaku 5-6. Bali mu kwewera nga bagamba nti Abanyarwanda bonna we bali beetegeke bambale ebyokulwanyisa okulaba Munnayuganda yenna agenda ku luguudo okwekalakaasa nti bajja mmukolako, kubanga bo bakimanyi nti Museveni waabwe ayina emmundu, ayina ssente, ayina amaanyi gonna mbu agasobola okuwangula Bannayuganda. Era ne bagamba nti abaneetaba mu kwekalakaasa mubaleke babeere Bannayuganda bokka, nga balabula Banyarwanda bannaabwe nti temubyetabaamu, kubanga abagenda okugenda mu kintu ekyo tebagenda kudda nga balina obulamu. Kino Bannayuganda bagenda okutandika protestive vote baali bakimanyi. Tebasobola kyekanga kubanga tekibaguddeeko bugwi. Babiyingiramu nga bamanyi nti birimu okufa, birimu okuwambibwa, birimu okusibwa. Ne bagamba nti tukkirize abanaafa bafe, tukkirize abanaasibwa basibwe, era tukkirize abanaabuzibwawo babuzibwewo, naye tutaase eggwanga, kubanga miliyoni 48 oba 5 ez'Abannayuganda kuliko ez'Abanyarwanda 2 oba 1. Kitegeeza nti abangi be Bannayuganda. Tetusobola kwebaka bwebasi ng'abatono ab'olubatu bali mu kutwala eggwanga naffe tukkirize nti tuli bawadde. Tunaaba bajega kwenkana ki? Tuli binnyonnyola tutya nti abantu miliyoni 1-2 baatwalako abantu miliyoni 48 eggwanga eryabwe? Balituyita bantu abategeera? Ebyo Gashumba byayogera si lwakuba nti bavumu oba bamalirivu. Abyogera n'omuwulira ng'omuvumu, naye bali mu kutya, kubanga babyogera babiteekemu ggwe otye. Ky'obadde osuubira okukola okireke oddeko emabega otte ku bigere, bo basobole okubeerawo. Naye bwe babyogera naawe balage nti ate obiteeka mu nkola balaga nti tobatidde. Ogenda kukakkana gwe muwanguzi, bajja kudduka, bajja kudda ewaabwe, oba bajja kufuna eggwanga eddala mwe beekweka nga si lyaffe, kubanga ddyo mu lyaffe tubakooye, tubawadde ebbanga erimala lya myaka 4. Kati kano ke kaseera naffe tunyumirwe eggwanga lyaffe nga tetuliimu bantu abo abakozi b'ebikolobero ku Bannayuganda abatalina musango.